Face Isma tujja n'amata tujja n'ebintu ebisanyusa Yajja na mukene yakomyewo na t-shirt aleete mukene wa Keizi tayinza kujja alinza olwava ku airport alo ndi wano n'akolima yatuukira ku sseeta ennyonyi ng'ekooya naddala ng'oli mu economy naye bakaye baveeko tebakoowa nnyonyi kati ate atuuke mu train z'abazungu emutwale Switzerland n'emuzza Germany n'emutwale Switzerland n'emuzza Germany nga neetakooye naye yabaddeyo kyekikulu kulikayo weebale kukuba eddineza ya joka yagamba tolitambula kumbe yatatambula yagenda mu kaalo ke Sweden mwe yalemera nili shopping kabule mayini Oliko mukutu gwa Uganda byogere naje sinziro kubate ngo tulaba webanyebalire ddala kubize subscribing sharing commentinga sakono kumise mukutu gwa Uganda byogere tugamba atina mu buli mbere kwa nasigati ya kusa kubumulira nsonga sakono kuwemboze sali za buli jonze kakalamu the answer atali ku kamera era nga tuli ne director wa Kombaka mukulu ageza kuwatenga kola finishing ine bizimbe ngo yagala bifanane koko wafune kifane ncho nacho ne kyebulaya kiside nicho na wakirete Uganda ate kati gendayo ondayo angenda genda yatenere akanteka neretere ebyuma ogenda gendayo namatira abantu njagala mbalage ku langi je nsobola okukola kubanga wano Uganda abantu bakola langi Uganda yonna wadde bakola langi tewali langi ezistinga mazzi nayo gye bagamba nazimba kati nga ku ntoba zawo nga era weza gadi we Uganda omuwaayo emyaka ekitono ng'emeka era naye ogenda owulira ng'amazzi gamukoze eki naye njagala ndeete material okuva e Sweden nkole paint nteekeko abantu mbawenga example mbagambe mazo gisiiga njagala just buli ku macyanjiweko amazzi ogenda kola nkola y'abaana abatunda ebidomo ebbaafu engumu wano agikuba wansi webakola kannange kyengenda okukola kuba competition y'amaanyi naye njagala abantu appreciating okusoma kwange mu ebyo ebintu ngenda kukola paint ngiteekawo nga bunaku nkera giyiwako ongiteeko n'olupiira nga giyiwako mazzi abantu mbabuuze kyebadde nkwate ekyangwe mmale njoze bwenti edde weetukule bana akukiriza biyingize bajja kunzikiriza sibikola irigale ngenda bireeta mu mateeka so ekikuzaayo Sweden kukima materiyo zange nkole paint eyange nga Keiza kyaseka kuba wa media yamanye alaba paint kizibu muli buugi bwa matanga w'obulaba obutabula butabule Keizi by the way abatula kumukutugwe twaze kutulambule ku Keizi yafunyemu obuzibu yalo kwebaza yekomu ku bantu ababeerawo mu muntu mu buli mbeera munanga ate naawe kakalaamu ne Keizi nze we bansiba bwe nategeera YouTube ze nagaba zonna buli yajjanga ng'aleeta muzindaalo nga tewali alowooza ku mazzi kyokola abamu nabakola ki nabagoba era nze Isma ndi mu Sweden njogera open ngamba kakalaamu mwagala nnyo kubanga yajja n'aleetera amazzi sapatu oyina otigira omuntu akubeerera kati nze Keizi emirundi gyambeerera wa nambula newendwala era we nawulira nti ogudde ku accident Keizi neebuulizawo ne ng'abaana batambula ekiro simanyi banoonya bawala n'omubuuza ekyaggano ofuna omuwala omu kiki muganda we era ali mu adolescence omusuubiramu ki ekitegeera era bonna simanyi agenza owona ali bulungi naye njo bwe nategedde amaanyi ga Keizi zo bayisirimba anikati bwe yabadde si ku kyabugambo kugamba yabaddeko Sandra Lian ne Zara Toto they are a very good combination si kyekimu nga Keizi ali ku seeti ate kino sikyogera mu bubi nze nina attention to details embeera ku TV bwenti nendaba ebintu nkugambye reaction kuba Keizi wobeera ne ku seeti okuintroducinga Anikati ayogera ebigambo 20 mu ddakiika egi nawe nebikugwako betukiza twalina Nimrod n'agaba omwana tokota butokosi ali mu idolini naye kasita mulamu emmotoka bintu byansi tujazizaawo yafuna edabiwamu zayiika baŋŋambe yali agenze ku mirimu kulikayo muganda wange ansubire oli bulungi era leero naku tuluwaddeyo tujje tulambule kwabo omanyi mu bintu byonna by'okola olina okuba
n'enkolagana mu bwalo oyo olina ofuna balooya b'okolagana nabo mu busawo mu mirimu naye buli woolabanga okola naye bw'ofuna ekizibu abantu tobalaba ojja otandika ebibyo emirimu gino si myangu jakyuli nze mbagamba nnyo ofuna akadde abantu nze just kyenyala okugamba abantu olabanga omuntu ng'afunye ekizibu ebigambo ebimu osobola nga obyesalako kuba temanya ani gw'obyogereramu ebigambo laba boogerera talinava mu lubuto abantu ebigambo tebikola ki tebitta naye njagala abantu mumanye ekintu kimu kampani tebangako yajjajjaawo tofiira ku kampani nze ndaba abantu bangi n'atandika owolereza kampani mbu tusinga eri eyo kampani yagwa n'omubuuza naye yajjajjaawo bajja kugoba ove mweno dde mweriwa mweri ntwala obudde obeeko n'abantu bo ate ne mu timings bw'omanya abantu bo bantu bangi naye bagezezaako okwate nga bamutuukirira naye ate gwe ekyenjawulo kyokozeko nti otuukidde ddala ntuuka abo bakaizi bantawaanya nnyo fe nze mba ne ssente kabuza panado zonna nzirina bali abala badde baleeta ki waliwo akuleeta emboozi kakati yagala tolitambula kati wakoze eki yatambudde era wamulaze nti Europe yo togisobola wagimazeemu ennaku zeezi nya wadde oggula akantu mu duty free togendanga bweru ng'olimwa nga tolina ssente ekipende kye yagenzeemu museum ekifo ky'abamalaaya wagirabako Red Night District era oluva mu tuleyini n'oddako wali awo wonna buli muntu museegu watuukira kale omusuubira okgenda mu library amanye ebyafaayo bya Amsterdam abimanyeeko ki era omusuubira kgenda webaki wali bamalaaya yabadde tulikayo kaye twagala ba blog abali exposed we bali kutambulako nali nakakasa nti buli bakuyita e London ogenda kuyaawa London College wano nabbingo naye at least kati ate ku luno tewasolooza nseenene omusajja yayiiga omugamba mbu yali agenze London College yali agenze Abu Dhabi kukama ngamia kifo kyo wangamba engalo za kaye bava mitoma akama engamia n'edduka nga bano abawala b'okukyeyo bakadaama basekadaama engamia kye bazikoze aginyiga ennyonto n'ewoloma paka bw'omusasula mbaagala nnyo baseka abawala akuba ebbafu z'obundaazi n'akwatamu abaya kandabanikate omuwalabu wa musangawo yamugambye nnya akuba bbiri nalyoka muwujja oluyiti ali kwanikate kale bane tulinda bivu organic nakyo health product bano bannaffe tutambula nabo Dr. Senje bajjanjaba precious ulcers asangibwa ku Access Building Lubaga Road tulinda Sheikh Amiri Kakomo alomba dduwa asangibwa Sedize Nasara Kabulengwe namba eri wansi wa screen yawo tulina Derek Yawo Investments ono yatunda mayinja agasero kulabisa obulungi ekikomera kyo oba ennyumba yose okubatenga nayo mutuukira ku step by step wali ekisaasi so kwate mukubirako South Africa ina kuzomwezi 27 mwezi ogw'omunana Lydia Jasmine yajja mu kipa kitako pati wamulabye mu Los Angeles namulabye awanise wati emikono bwati mikono gyokka ali ku ekyo kibira kiki ekyo Hollywood awo olabire omuntu yakava mu Africa buli bwoliraba omuntu atuuse avudde Africa watuukira Ninsenule Genomegadi Madrat and Chico Kaparaga Baby simanyi champion in Mavidi ogateko bano n'abakava Uganda katinda muddula atuukewo Hollywood Madrat and Chico tebasobola they are common things to African people who travel baleke bagende Dubai tayinza butasiba kantu ku mutwe na bigaali tubulika batanda batuuka ekibira kiki bakolanga omanyi Hollywood eringa nsi nga olaba Uganda ne ba developinga buli kintu ne babagala State House ne babagala Mabira Forest nga olaba ku film gye bayita Apocalypto bifunga Apocalypto byonna babikola omwo muki mu Hollywood kateringa nsi buli kimu nga mwekiri buli kyolaba not necessarily nti omuntu waba agenda mu State House film zola mu State House nti aba mu State House bagiteekawo balina Uganda Tanzania Rwanda ne Kenya omulundi ogwo nga Hollywood era nze nali mbagambye nti ngenda nalina mukono wange Los Angeles nangamba ajja kuntwala gye bazannyira firimu ne mugana naye nze njagala bbaako mu firimu ne baŋŋamba naye anti script badirector nga seetaaga ebyo byonna ate neetaaga kinamugamba omusajja nze bano abaddugavu firimu olutandika ne bamukasuka mu kyaka neemulya nga tatewo neetaaga script
Omuntu gamba mwangiza mango mujja mu. Obali bamukubira wesasi ku mutwe. Oba omusota ne gumulumirawo kati. Sikwebuti neetaaga yaki. Sirimu zino zibalaga ez'ebintu ebiri mu nnyanja. Omuddugavu mbunna asooba anoonya mukene bana bampe okuyigisa effumu mbe nga njigga ggoonya be cwa ne sekendi teziwera ng'onsasudde sikuriputi muki. Anko tulina ensonga nyingi ze tugenda okwogerako leero. Esooka era ndowooza tusookere ddala ku bya noopo bino fiizi. Obala naye ndowooza tojja ttema kigambo. Ate ntema kigambo kinkubulira nga weebiri. Lwakuba oli wa nuupu kati toyagala bituufu. Njagala nteeke mu nnyuto. Kati kikyoyagala kuteeke mu nnyuto mbuuza nti kino. Kyekyo kye tugendako ssente baaganya zizzaayo oba nedda? Sente oziyise mbuzi mbu balinda buddala yabaagisala. Omuntu ne bamuwa ssente ku Saturday n'omuwa ebbaluwa ku Lwokubiri mbu zizzeeyo nga weeziri. Oyo naye awandiika ebbaluwa tamanyi bumanya. Omuntu ne bamuwa ssente ku Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Nzikuwe nkugaye ku Tuesday nti akakalaamu ssente ze nnakuwa ku Lwomukaaga oba ozitwalire zizzeeyo ewa Keizo ojja kulinga musajja munnaye. Mpozi zino entuntunu zennima zikule nkuddiza ssente naye ssente tewakola ki? Wakayima musoka agambye munkole kye mwagala. Naye sigenda twogere bino nga teritema ku muntu kigambo. Wendi. Osobola omutemako ekigambo. Wakayima musoka ate kati bwewenya gw'owulira waba takyogedde kale abemu bagenda okuzzaayo. Essaawa ziweze 48. N'ataddeyo. Deputy spokesperson Waiswa Mufumbiro atadde ekiragiro nti mubayiseemu eggaali. Abatamanyi kubayisaamu ggaali kye kitegeeza baduumidde abantu baabwe ba insultinge bavuule ababaka baabwe abanuupu. Era mwenna abali ku mitimbagano kiri evident nti okutandika nejjo mwatandise olaba abavubukavubuka abatandika okuvvoola oba okupostinga abakulu abali mu National Unity Platform. Nze nga Isma pulezidenti w'emitimbagano kyesikkiriziganya nakyo. Nkukakasa nti okuvvoola abakulembeze ba nuupu kibi nnyo pulezidenti waabwe gy'ateekawo okubulakamiringa abaki ababaka be. Ssente zino zaali zaweereddwa kukola ki? Okusinziira ku gwe engeri gy'owagezezaako okukola. Anti ssente ababaka ba paalamenti babatuma mu paalamenti ku mitendera ena gyokka. Legislation, appropriation, oversight ne attendance committee meetings. Kakati omusajja mwamujja mu bintu ebina. Omuntu nga Sseggona alina emitwalo 20 oba Ssewungu. Mu mitwalo egyo 2 egy'abantu muwala wa Erosa afumbirwa ayagala ojje. Meeting z'embaga ayagala ojje. Ku anniversary ojje. Senga afe ojje. Mwana agenda Abu Dhabi omuwe tiketi. Simanyi yalwadde omuwa ambulance. Omuntu kojja yabaamusibye. Boda yange bagiwambye. Kati omulimu gwa parliament ne gubeera faffe ekiti. Ogufuna n'oba n'ekitiibwa naye nga tolina miki mirembe. Kati abakazi bwe Bashir, a good journalist, talker, well educated, bamusuffocatinga buli wadde bamugamba wakola ki? Waliya kati naye nyini position gyali mutagikola ki? One, kati bw'abakazi bwe Bashir okola ki? Twala akasente konna okole Nice TV kubanga toli sure nti onodda. Wakitegedde? Kati awo member wa parliament bwe bayisa parliament bwe yaleeta emmotoka za speaker ziri mu constitution baziyisa dda. However, the timing was not good. Kakati emmotoka we zijja nga member wa parliament of course bagenda ku blackmailing office of the speaker. Era nga bw'olaba mu kumulonda nti bwe baamala olonda speaker Tayiwa nani Tamongi bayita ababaka ne babasiima miliyoni ng'ezo teyabagamba zizzaayo. Toyinza ssula mu nnyumba y'amayinja. Abanuupu baali babasiimako ki? Gwe ngeri gyagambye abantu essente za Museveni mbi za kibi temuzikkiriza. Baali bakima 5 nga zaaki. Okimanyi okulonda basaalirwa yali sho. Abo ababaka bateekawo bateeke ba Mpuga nga bali ku memorandum of understanding tukimaking nti waliwo ki
competition era Basalirwa yavaayo nnyo n'asiima process jjukira buli parliament eyagala efiise enkadde nti eno eri different kakati baali batandise blackmailing emmotoka ya speaker ate ng'eri mu constitution okumuweebwa si yasoose naye nno basobola okimakinga mu public nebanga yeekoze eki yeesoose kati nabo ne bagamba mwe babawadde naye tuyita mu constraints olw'emirimu giri gyenkulaze egyabeeyongera afu mutuyisizeeyo kaki nakugamba yawula nnyo politics wa party kuwali mu parliament ali mu parliament mulala nnyo kuwaki kuwapata kyova olaba nti bw'obanga kyandibadde kyamagezi oba yegwe olina ababaka abasinga obeere mu parliament naye Museveni mugezi nnyo obululu abuteekawo olunaku olu kubanga kyandibadde nga nti bw'otayitamu bwe mu bwa president nga Dr. Besigye yali aba asobola okudda n'ayingira ku bwaki kuba kiri important to monitor MPs in parliament nga toli bbali bw'obeera eri bbali process nzibu kati kubanga bw'obeera ebbali olina okulonda lead of ki kati lead of opposition nawe party leader babaka bawaanye ekitiibwa ono gwe bawa billioni 5 yasayininga trip pa DM kati gwe party president kikyokola omubaka kyeyeetaaga okujjako mutawaanya buli mande ng'ogenda kukola press conference eyaki nti buli mande principal ayogerako eri abantu abagamba ki abalina okubabuulira eki anti mbadde nkuwaddemu gwaffe wano sikuwanga wa NRM byonna bivaako dda nkuwanga analyst okitegedde kyobula nkulaze biography y'emmotoka za sipiika kati ne babongeza okitegeera ne babongeza omusaala ne babawa akasiimo kabayise mu mbeera enendi kubanga ne sipiika kubanga leadership comes on ki surplus ono representative wammwe wadde mulya mukene ate yetulina omutunula mu special yes ate bakugamba nti obukulembeze bwenkana mu Zimbabwe mu Litoso wano wa King Muswati ensi ebadde bubi Muswati yatumya helicopter ne benzi 18 ziri bulletproof z'abakazi be gavumenti ya wakati nemugamba bambi King tuli mu mbeera mbi yali tannaddamu ng'abantu b'Eswazi bonna bali kukubagamba temutawaanya Muswati oba tulya muwogo tukole ki that is leadership comes with that a cost. So as a representative tetulina fuula ate MP muntu wa bulijjo kino kimugezezaako kukola wempi ne mubujjamu ki value yes omuntu nasanga mpira agamba onalebe ng'ayita mutabani we so ekyo kyonna kireetedde abantu okulowooza nti bemupe bantu ba bulijjo twasanga gundi ali manager wa Ribanda Makula yani Kayemba Solo ne mubuuza ekibuuzo nti obeerawo nalebo ki ekyenjawulo kyobeerako noga nti kino kinyambadde naye talina answer talina kubanga bumusiba busibi ebitiibwa bikomera kyova olaba nti nyiize nnyo ng'omusajja alagira banne bazzeeyo ki ssente omanyi lwaki nyiize yasooka ne yeefuula chifu ng'ona anti omanyi lwaki kwefuula kubanga tutunula ku myaka 10 emabega wali oziika wa n'abayimbi abaafa bennyini nga tobaziika wano juzi wali omusajja wange bamuyita Doni Yasini ye Canada yateekamu millions n'akola ekijja ky'abasudde yennyini yagendayo mu kampeyini n'agamba amakaago nti ono yali nnabbi ne bayimirirawo ne Irudamaani naye ku maka ga nnabbi nga wadde ogatereeza Doni Nasa yagazimbye Doni Yasini we Canada n'amala n'abasasulira fayini gye baasaba basudde eyokuba nga yalina omukyalo oba atali munaddiini oba something like that nti amaze emyaka 25 tebamusabira wadde omuntu Yasini ate n'asasula n'azimba ekijja n'asasula olunaku lwaliyo omukolo n'abayimbi obeegayirira n'abeegayirira ate ne batagendayo kati I mean tetujja tukuyita Chief Mona kuba okuziika tekibadde rutiiniyo naye ekyo si nsonga katugambe nti abaakwatiddwako bantu ki ennaku naye ba MP be n'abasakulifayisinga gwe mbuuzo batya ajja mu mukolo nga Edi Mutwali wano Bobu Yanga
simanyi balinayo akireewo balinayo abalala bw'atuuka mu mukolo ne mumugaadinga bw'amala owa speech ng'agenda ku motoka ne mumukola ki ne mumugaadinga njagala ompeewo awantu we wali olabye Bobi Wine Katikkiro Museveni Besigye nga bawa amabugo oba menyonja sokodem Katikkiro Bobi Wine Museveni Besigye balukwago baana balina buyino basobola okumujjayo nga wa amanyi lwaki nkugamba bwentyo bano benkugamba nti omuntu oba omukungu muntu kyo wano gwali olabe ng'agenda owulira Bobi Wine ku mukolo ekizibu kye nga kyetaaga ssente tonnatega kye nkugamba nti nkugamba bwajja bajja bamukuuma atuukira mu budde nga yalina okwogera bw'amala okwogera ayina okuvaawo ate nga bamukuuma kyekitegeeza abalonzi tabawa budde bu interactinga wabula ate gwe MP eyayise naye nga irudamaani abantu bakukwatirawo wennyini kati ate bano MP n'abaleka nga bali strained kyokka jjukira nti bw'alagenda okuziika oba oyagala public appearance ng'omubaka kati okitegede nti ziri miliyoni 4 bano tobagamba zizzaayo kubanga zisukka mu musaala gwe bafuna ate naawe bakutambulirako ofune crowd ekola ki ennene naye tulina sente zoba bakugaba ku bantu kuba motoka endi wemala osimbula eyiye gwe MP yono owenansana yani Wakayima Musoke abantu gwolina okwogera nabo okitegedde Wakayima Musoke yagaye mu mukole kyemwagala tazaayo sente and I can tell from here 48 hours ziweddeyo fe abantu abalina amagezi bwe bakuwa decree oba presidential directive n'oginyooma it doesn't matter ekyo ginyooma kyetutwala kati fe kyetuli mu kutwala nti 48 ziweddeyo ng'esente tebazizaayo naye bameka abantu tekweyagambye saamudde bonna fe kyetumanyi nti baagabidde bonna saamu anti atuwe lisiti agamba beeniale mbazijje ku palamenti aba opposition babagamba abamu balinye boda balatamye motoka ezitali zaabo bagende wanita wabazijja reasons zibabawa ziri different ezimu za kutumbula economy eyaabwe mu kaseera kano endala oba za sente nagambye si mbuzi nti balinda budala yayigino gisala asoose ku sente yagikola ki yagifuna kati oba bamuwadde reason yawalesa creation oba kine reason tebaziwulidde buli omu yabadde ataddewo kibatu zituuka ddi mu ki ate ani ate atutte aveeyo n'obulambula okufundisa atutte namulabyeko ng'ayogera ekitegeeza akiti yani teyatutte si yenkulu akiti nti basobola okubayita ne baleka emmotoka ne balinnya bodaboda ne bagenda ew'omuntu gwe bavumirira eyo yokka akiti ekulaga do you have MPs or not sente bazijjewa zanita za government as a parliament oli speaker wa parliament eyina budget ono ye speaker waki waddembe okukola ku budget ya parliament n'akolako kyakola ki kyayagala bantu balekera olowooza nti anitamu ng'akya ekikulu pikita yakadaaga yabakwatamu amanyira bakadde nti ye speaker kati okuwona omuto mukyamuyisaamu amaaso naye nga kitegere nti oyo gwolaba speaker alina budget emumala okukola kyayagala ne tiimu ye yaba MP kati gambe bwe babalonda bo ne tayiba basiima ababaka ne miliyoni ezo zo nga teyalagira bantu bazizzeeyo ntono naye ekikolwa omwana akaliba akenda okalabirako ki senga osanga omwana omuto ng'ayisizaamu omukono ng'aguyingiza mu nsawo oyoga omwana ono abadde ki kati gwe miliyoni 5 kwogambye entono kwe bavudde ne bagattaana nekyendi waliwo abantu ndowooza batazitwali basi ngaba ow'enakaseke yani Lutamaguzi ate Lutamaguzi yazitwalira ddala gwe totegeera politics Lutamaguzi ne Sseewungwe basooka ne bazitwala ne beeteeseza mu lukuubo n'abeedaaleemu katugende kasitama babamanyiira nti muli ba Museveni tonzitira akalulu Lutamaguzi ezo segende ddala zitwala ku njala gy'olaba Lutamaguzi avuga Chrysler enywaki eno beera naye wane Bukoto omanya amafuta g'enywa eri wetu wansi bwe zibali balese ne seggirire omanya amafuta g'enywa Chrysler kati nkugambye abantu nga Lutamaguzi parliament politics mulala nti nkugambye olaba Lukwago
kuba meya politics mulala munda nti avaayo asayinize ndi mugenda kukola paaka oluteekako signature n'ependinga n'egenda nti tolina wojja jijja ekiwandiiko kiri confidential mulukwago ng'atuula ku TV nga batujoze nnyo tujogeddwa abo bapolitician okitegedde so ne bame ba parliament ate abo boolaba n'ebizindaalo bo bennyini mu lukubo baba abantu bakakebera ku gundi story yo oba emboozi yo nga tutadde interview yo bagamba kandabe propaganda wa Isma olwaleero sina kyekikolera kati olaba ekyo kyebagamba sina kyakikolera kitegeeza mbabuulira ebintu ne muleka mu space ng'agamba kambirabe naye nga ebintu bya Isma sibikakasa n'ebimala ebimutuukira mu maaso they unfold. So according to Goloze kiddako principle kutandika ku pointing anti no bebazi takisobola kati anti atuusa abantu ba MP bali important more than the party mweno time era nze kugamba agenda kivaako abantu nabo beewuunya yakivuddeko atya Museveni tomumanyi ng'ayise we yagamba ba MP bazeeyo milioni 2 ba MP bayita mmere oyinza obbajoga naye the only credible people to impeach you kati n'olw'ensonga eyo ate lwaki namba zikugambye parliament yetaga 3/3 anti nkugambye kyobana Museveni bwe yagamba nti muzeeyo ssente ezo ekiro yabayita nagamba mubadde muyitadde mu buzibu zino ssente zammwe ezibaddiza abamanyi but when the situation puts Museveni the population and the MPs abeeyambula ajjawo abalala kandi ne Bobi Wine kyali mu kukola kola amanyi tayinza sustaininga bano ba MP mpaka 2026 kyayagala okukola kati babulaka mailinge bano abato abali mu Nuupu abalina hope nti ogenda mu parliament kiri possible bagenda kuba balirwedde nnyo to trust you more jukira every cycle you need ignorant people tewetaaga bagezi basegona segona ajja kutawaanya buli kawaayira akamanyi wetaaga yakava mwezi 6 najja mu parliament nga atunula eno n'atunula agenda emyaka egi esatu kati bano bemwaleeta simanyi ow'ebusiro sajja wange Mponsi Buga bwe yagala okuba yali ayimiriddeko sipiika amanyi Mponsi Buga abadde akyalina ebizibu bingi ye mutini ye mumpi atawulira mu kooti kakati kyenja okugamba anti musajja wo naye mu parliament akozeemu ki anti adde akyalina ebizibu yawangudde naye ku sajja anti kyekyo kyegambye nti omusajja akuuma mu kooti up and down naye waliwo abalina emisango mu kooti nga bagivaako nsereka obulaba awoza ng'omanye engeri gye bagobamu ogwansereko bagamba nti Nyanzi yamubula Nyanzi yamubula nsereko tewaali kusala oba bamubba oba nedda bagamba Nyanzi nsereko yamubula munoonya omulabe up to now Nyanzi talabanga ku nsereko kati Uganda gyennayo bajeti gye bayisizza nga mpitirivu nnyo bannange kiki kye tugenda okukola tewali muntu ataasoma bya budget kamasi balance sheet economics ayinza kugamba nti budget nnungi oli mukyanzi wa mukyanga ovuga loole otunda byennyanja oli mu nnyanja ovuba mu nnyanja nga nawe omanya budget wano Mayanja Nkanji yasomerako Museveni budget emu emirundi eki nga ne Museveni yali atunula gaazi Museveni amanya economics Mayanja Nkanji honorable yasomako budget emu emirundi emeka 2 maama wange yafa RIP Namutebi Lilian yali akola mu Bulangiti ewa Moses Kigungu nga mubazi ng'alina enkoko z'amagi ne kampani bagita Bulangiti nga babeerawo ku parliament ekyo ekizimbe kyolaba opposite naye mama wange bamu omulimu ogwa accounting ng'asula teyeebasa abalamagye kati omukozi omu n'amugamba nga teweebaka ko mama wange nti boosi akebera ebitabo buli kuki buli lunaku omukozi n'amugamba nti abikebera kuba teyasoma kati bwebimuddizeewo nga webiri olabe mama wange yateragamu kigongo ekitabaaya kigungulaba namutenda magezi kati oba omupya oba tosobola kutegeera gagakebera ebitabo buli luki buli lwaggulo
negusaza konti 1/2 times 4 divided by biteka kale akirira koleki agende so ebintu bya budget tebibeerangako birungi eri muntu wa bulijjo ekisooka tetutegeera budget ebeera ejja kukunyigiriza naye ne byekoleddemu ebirungi tosobola bitegeera kyova olaba nti no tuli mabega nti palamenti erina ssente zeeteekawo ng'abalina zirya si bamemba ba palamenti bakeizi kumanyisa abantu ebibeera ku palamenti baffe bagwe naye okubanga naffe tetumanyi kati basirika busirisiri bo ne bazikola ki kati omuntu yandibadde tulina ffe abantu okugenda tumenyeremenyeremu omuntu waki wa wansi omugambe nti bajeti yonna esinziira ku misolo gye tukola ki gye tukolektinga kati ojja ssanga pasente gy'atasasulangako wadde musolo n'agamba bajeti za Museveni zantama toli mu bajeti you are not in the budget. Tenga muna Uganda. Yes, surplus to requirement. Tusooka tuplaningira ab'emisolo si gwe avudde ne billions. Please. Kati abatadde osimanyi budget twagitegedde tuyinza gitegeera tujjategeera budget. Budget kintu kitegeeza omuntu afulumya n'ayingiza. Okitegeera asobola obbalirira gavumenti ennyambi eki bwe mbadde nsuubula obuwunga babukendeza ku misolo ku revenue kikyuse mu export and what import naye ozuukuka ku makya n'obugumya gonja n'onywa amazzi n'ogenda kukuba ne mukuba ludo oba oli awo ne waba wakuyita nti simanyi nnoonya nnyumba bawaswa n'omulagirira ennyumba n'akuwa eky'ekkumi kati oyo naye ayagala yombesa budget ayagala yombesa budget buloka w'ennyumba n'obuloka w'omusenyu buloka budget agiyombesaako ki ati muna Uganda naye obasanga bali ku boda ya stage ya boda yeewola boda ya koloni n'atunda ettaka n'agisasula kati yaggwayo avulumula mukuba we yeetoolooza budget wagulidde talina kyamanyi ku budget teyasoma talina we yali awadde musolo ali ku bya maama yafa ne tutunda wano neefuna so please si bamalamu maanyi yes anze sikugamba nti no tebakwatako naye nkugamba tebagimanyi anti baagala ogimanya anti kati we interesting oyige naye ayagala kuyiga ate nga wabuulirira tonnayiga ate obuulirira ki ayagala wa boda akunyonnyola ebudget gy'atamanyi ku mmeeri be basinga okumanya emmeeri enzigi emizinga ezigiriko ng'eri mu mbaasa tenya omwana wa boda akutwala mukanyiza sente mugenda otutuuka wali nga mukwano gwo muyibuza oba omukwano guvuddewa oli otya awo woosula nno landlord wabo baakamukwata simanyi ennyumba ziriko ebisiraani nga mukwano naggambye kuntwala otegedde nti tetutegeera budget naye twandiyagadde naye ate kino nakyo kankikutegeeza budget teriiwo kusatifyinga kyova olaba bamala ogisoma ne bagireeta mu parliament baleeterako gavumenti ereeterako omusajja waayo azza ogikanunula ate bamuyita oluli yalinga baati kati bamuyita musaasizi kati oyo musaasizi ye Museveni abamugee genda ogisale kasali gyagisoma musaasizi agisale ne bagamba nti agulikali kyabagiwadde biliyoni 4 musaasizi naga batuweeko 10 baaka kati gwatategeera politics totegeera omuntu omubuuza mbuno waliwo omubaka bwe twasanga mbu bagamba mu palamenti bakolerayo sente bakola batya sente bamulonda lwakuziika simanyi aziika nnyo simanyi aleeta enku ne bamuwa obwa palamenti but the thing is bw'otunula olina ababaka bo bakola sente kati gamba otya omubaka nga Muhammad Nsereko ne Ssemujjuŋŋanda eyasoma yamanyi nti minisita wa defense ne minisita wa ICT n'owa technology bw'oba oli mu cabinet ne bayisa budget gwe toyinza ate kuyimirira owa cabinet ate owakanye musaasizi okitegedde kakati musaasizi ate abazze kusala ki sente naye bw'osituka ogaane cabinet eri baba bakulaba gavumenti kati bakola batya Ssemujjuŋŋanda asituka n'awakanya osala budget ya defense
n'awakanya kati gwe ataasoma tokitegeera ye wamala oggiwakanya ne batagisalako enkyakeera wambadi owaye budget wandigifunye mbadde bagenda gisala $5,000,000 ng'oddaawo kati webatyo olaba mimbawo taparticipate kati Mamadi Nsereko ng'ayina biiru eyokuleeta mu paalamenti yes era Ababaka ataba mu paalamenti omanyayo bano abajja olw'okuba awagira ekigo ekiganda simanyi yabaleetera simba ku kyalo kati otategeera paalamenti Mamadi Nsereko ennaku nga banasoma budget adde asula mu paalamenti akeera yes ava yes kati budget yes basemujju nganda alina okutegeera ICT bagenda giwa $4 billion omusasizi n'asalawo wennyini musasizi n'asituka n'agamba tubadde twagala basaleko tuteeke ku zino ku z'obulwadde semujjungana n'asituka anti yeyo kye bagamba oyigira ku mulimu palamentaringi beteesa ne gavumenti kati obalaba nti Anita Amonge eno palamenti egenda nnyuma eti anti bano bava mu opposition tebanyi alufu nti oba bakuzinyuga mukyala Kaddaga alina byatayinza kukola aneti they reach out katola bagambe mwagala kunkuba ku mmotoka ate nga namwe embeera ebayisa buki Bobi ti mukimeeyo naanaana mulinye boda Kakalamu abaali eno naye katukoze tutya Anita Amonge ono nga yakafuna emmotoka tukoze ogenda baako ku barometer abadde atuyise newuwe nti nno waliyo $1,000,000 ogambye eki agambye tetugira mu mmotoka obyogera tewali akulaba byeyo byagwa ku bigirwa watu yakubira sipiika atayagala $1,000,000 10 neerangira ku blackmailinga ngakobiko sipiika bigirwa ofuna tuva bwegiriko bigirwa nedda enough is enough nayagala bigirwa jangu kale ekozi kimi jukira sipiika asula wali ku fairway okitegeera enyuma yali yakalimirigi omuntu asiibanga kakalimirigi yagitunda sipiika n'agigula kakati bigirwa yakola ati nga talaba kumufumbira n'akebera wansi w'emmotoka bampe $10 n'abalira igaaga n'ajja n'omukebe kaka ajja n'omukebe ayise empya eziri wali tazitegeera ti za security bigirwa olwapaakinga ku gate na hello I'm on the gate they are coming to open agenda olaba pick up zimyansa bigirwa naga abanga Samuel basa wewe simama hapo bigirwa namukola ki nebamukata so eno parliament kengeza kugamba is a negotiating what parliament chovola abantu Dr. Besigye byakola tojjalabayo mubaka mwenyenna amwegaddako anti kugambe government zikolera ku pressure bata binayo bikyusukako walola biddi government ngekusalidde bailo negisalako kati kugamba nti tebikola ate nga Besigye bamusibira ne bamuwa bailo $1,000,000 aga ne basala mpaka ku 3 Awanye yawangula nagamba Besigye banamuta naddamu okwekalakaasa abantu bagenda tandika shiftinga era wamulabye jjo nga bamukwata abantu batandise okutegeera nti Besigye yaliwo tukola ki otufiirira gwe toyinza bafiiririra mu suuti kyovola bajjawero Ssenyonyi yatadde pesiripu ng'akoze ba spelling embi nga kyafa bonna kye bafa neno okuzzaayo ssente batte Besigye kyakola okitegedde nti Besigye kyakola anti Besigye kyali mu kukola kizuukusa abantu amaaso nti Nupi is a sleeping volcano because governments work under pressure temuyinza kudda mu suuti a government cannot be in pressure nga muteeseza mu parliament ne ku TV bampuuga ng'osibye suuti tino simanyi ini Chegegwa there is mosquitoes government you must come up and find this mosquito government ebiterikolerako that's mere talk ekitegeeza nti abantu bategedde reaction one mwe contradictinga omuntu eyayimirira mu kwekalakasa kwa OTT ng'amuddirira yakolako ku FOC toyinza tugamba nti demonstration katimbi okitegedde nti Besigye wano wawangulidde jjukira mu by'obufuzi waliyo okwefiiriza n'okufiiririra nga bw'olaba ennamugongo
bali bagenda okungubagira bafiiririra ki eddiini naye bano abaliwo abasumba n'obagamba nti ayagala ofiiririra Yesu oyinza olaba ejjowe wagisambaako naawe tasobola kufiiririra naye asobola okwefiiriza. So budget tugifunze ngifunza nkugamba budget tebangako ya muntu atayingiza mu government toyingiza tosuubula ebiseera ebisinga gwe bakubalirira bubaliriza ogwa under a sector nti onooba oli mulibi tunula nnyo ku ssente zammwe ze babawadde mu agriculture bazigabanyiza batya naye okuyomba nti budget tebadde nnungi omutunzi w'ennyaanya owa scrap ow'amandaazi bawunsa weyita muyimbi weesonyiwa ebya budget Kongo ng'ekifaananyi babyokya ebifaananyi bya pulezidenti Museveni ne Kagame bali mu bichoma balina bichoma abantu bagamba baagala ensi engagga toyinza bamugagga ate mwava at the same time abaana basize bajjajja rich and poor wali omulabyeyo abantu ne bakusanga ng'oli byakulema okukolako bantu bagamba omusika yatusana abaana basize bajjaganye Kongo kitabusi bajjaganya ne ku Saudi Arabia ne bajjaganya ku Sudani buli wobeera owakanya oba olina okwefunako ekintu ekikujjako ekyoyoyo newekiba kye Congo newekiba kye Colombia twakagenda mu East African Community balina population tubeetaaga naye ate balina insecurity tetuyinza gaana giyingiramu kubanga once you leave your neighbor insecurity naawe sawa nekola ki butoyinza kwebaka mu nnyumba yo ng'eya neighbor wejja ejja nalabye abantu nga balwana kuyingira Rwanda boda bayingira yes kuba waliwo okulwana which I mean nti kiri possible bayinza okufiringa bad which side siri nnyo in detail okumanya kyekigenda ekibalwanya naye nga kijja okugaa tekisoboka butabaawo era obawulira America neweba eri mu Iraq wabawo abawala babagamba leave our country naye nga ate America ezze bayamba so ezo dynamics zansi abazikoze population ya Congo yonna bayinza okuba just a few people disgruntled nga kiringa wonoogamba oyiteeka mwokya otegera oba Museveni mulungi noyita buyisika mwokyoga Uganda ekutta omuliro naye ngaekiri bwogenda ekyobe bwogenda mu Serena bwogenda ekiga abantu bali muki mu byabwe so that sect we saw is just a group of people disgruntled Baina tubalirize n'omwana ono alimpa tumukozeeko stories enjawulo waliwo ne gwe nalabye omukozi yangambye tayagala byongerayo yali mukozi wa Spark yakola ekivulu alimpa banaamuwamba lwa mitwalo 2 ate omuvubuka yamutwala ku poliisi namulaba nga yeegayirira akaaba bamusasudde ebbirize n'olabaga atagala byongerayo naye wobeera oli muyimbi ng'ozze kyobola abantu ba megahit song mbagamba kati laba pia pound byalimu anoonya ekidda ku twende tupaate kikoze eki asazeewo atulaga ebyenda ng'ayita wansi tutunule ku bwongo bwe nga tuyita wansi yenna yeegezeegeze olubiri ayina aka animal weekati abantu banyiize bunyiizi okitegeera kati twende tupaate yamukozesa ebyo ki byonna yayimbayo olujuzi mbusire faama nga tebirina wadde miiningi kibi nnyo okufuna megahiti ki kirungi nnyo okukulanga okulira mu mitendera olaba omuyimbi nga Dax Vibes okusinziira ku Bobi Wine nojja n'olaba ne Mickey olaba nti Dax Vibes akula mpola naye bw'olaba organization ya Dax Vibes ate omulaba nga ajja kutuuka ku kyakola ki kyaluubirya do you get it nti studio ebivuga newoba tumanyi kuyimba oyimprovinga ki bayimba bulungi naye kati ojja n'okola oluyimba ng'emmese wawulira ku mmese bannaye emmese yakuba Europe naye omwana oyo teyatuukako wadde Kenya emmese yakuba Europe double bed mazongo toyakuba
yatambula nkubulya mega hit nti nobanga abantu bagikazizaako nogikazaako erinnya ligenderako katolaba nvuka gwe bayita bagirlfriend bange bonna baafa baza oyo ayina oluyimba olupya naye bambi olaba alwana luli lumukole ki lumuveeko okitegeera kubanga ako kasita kakugaanirako ng'owedde luli lumuveeko abakutimba ekipande balina oteekako bazabaza oba ex bange bonna baafa abayimbi we batyo balabye nnyo nga hiti olusuku lwa alimpa olusuku lwa semiti ebirala byoyimba tebabiwulira okitegeera so alimpa obuzibu bwalimu naye njagala abe ne discipline bagambye okwepanka alina kungi toyinza kwepanka ng'oli villager newutunula alimpa olabanga abasogozi b'omwenge okitegeera amannyo gali gati enviiri so be humble okitegeera be humble be humble ebintu byempulya ng'owamba abantu tolina maanyi gewamba abantu alimpa munafu mutini ati empyezi ng'ali wansi omuti ali ku miti tebayinza butakatsikasa enjaga egenda mukola bubi agenda bugwa